Mwami Yoweri Kaguta Museveni wetwogera kati byasiba bikutuka anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine the elected president Munnayuganda ategeera Bannayuganda gwe bategeera nti ye pulezidenti waabwe gwe balonda ate amutuuza ku ntujjo era Mwami Museveni ali mu kutya okw'enjawulo anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ensonga ate azifuukidde ddala ensonga ez'enjawulo era nga mukulu ali mu kutya agamba nti wano wempitangawo Katonda anaaba w'amaanyi. BBC and these you had in the BBC and these other Arab channel called Al Jazeera, which is also a problem apparently. Now these confused fellows of ours, the foreigners, who are shallow, they are not serious. They were analyzing. This high turn-up in Uganda, and this high turn-up is likely to favor Bobby Wine. If all the youth voted for Bobby Wine, then how did Museveni get all these votes? Shallow, shallow, shallow. Not serious, but also indisciplined. Why do you go into people's affairs? Africans, we don't have that culture. To go into somebody's house and start this chair should be here. I can't do it. Even if the chair is bad, the place I will pretend not to see it and go. They have like a barbarian culture. Culture of Buyaiism actually. Don't talk about things you don't know. The majority of the youth support the NRM, and the number is going to increase. You had in the BBC and this other Arab channel called Al Jazeera, which is also a problem apparently. Now these confused fellows of ours, the foreigners, who are shallow, they are not serious. They were analyzing. This high turn-up in Uganda, and this high turn-up is likely to favor Bobby Wine. If all the youth voted for Bobby Wine, then how did Museveni get all these votes? Shallow, shallow, shallow. Not serious, but also indisciplined. Why do you go into people's affairs? Africans, we don't have that culture. To go into somebody's house and start this chair should be here. I can't do it. Even if the chair is bad, the place I will pretend not to see it and go. They have like a barbarian culture. Culture of Buyaiism actually. Don't talk about things you don't know. The majority of the youth support the NRM, and the number is going to increase. You had in the BBC and this other Arab channel called Al Jazeera, which is also a problem apparently. Now these confused fellows of ours, the foreigners, who are shallow, they are not serious. They were analyzing. This high turn-up in Uganda, and this high turn-up is likely to favor Bobby Wine. If all the youth voted for Bobby Wine, then how did Museveni get all these votes? Shallow, shallow, shallow. Not serious, but also indisciplined. Why do you go into people's affairs? Africans, we don't have that culture. To go into somebody's house and start this chair should be here. I can't do it. Even if the chair is bad, the place I will pretend not to see it and go. They have like a barbarian culture. Culture of Buyaiism actually. Don't talk about things you don't know. The majority of the youth support the NRM, and the number is going to increase. You had in the BBC and these other
Kyagulanyi bamwetaaga alangirire gavumenti ekisikirize kati nkubudde n'akabadi k'otomanyi gavumenti kyeyagala ku Kyagulanyi kulangirira kubanga Kyagulanyi bw'alangirira gavumenti ekisikirize n'alonda leader of opposition abamaze okwendoosinga President Museveni yawangula abakkiriza anti egamba so kati gavumenti emwetaaga nnyo Kyagulanyi mu ggwanga muno mwali taliimu Kyagulanyi mu ggwanga si kyamanyi nange lyanzigako nkebedde setayiti yange zonna Kyagulanyi simulamu ayinza okuba mwali ayinza okuba taliimu setayiti yange ya Uganda siraba Kyagulanyi nawe tokyamanyi nkugambye nakubidde bakigatto neyampa amawulire agaasooka nti yafuluma mwati nadda namukubidde nga takwata nesimuzi zaava kuba bamukwata simanyi so tomanyi oba mwali oba taliimu nkugambye omwana oyo aliwa Kyagulanyi ali mu Uganda ogambye tomanyi anti simanyi waali nali mu Uganda kati gavumenti ya President Museveni esobola okulemerwa okumanya Kyagulanyi waali if is protected by Americans etya ati balina teknologiya nga bagamba nti teri asinga musajja oyo intelligence ani ono owaffe wano musajja ki Kaguta Yoweri Museveni mbu yakyasinza okuba ne intelligence kanso tesinga America mu ggwanga lye tesinga America kyogamba Kyagulanyi asobola okujja n'abeera ne jjinja abanajjinja ne batamanya nti ali awo ne baba waali ne ku mainisitule ayitako okwo ne bamuwa intelligence gyawovaawo kati neera mubaamu ababiri abasatu abamu kuba Kyagulanyi amanyikiddwa ensi yonna gwabulyako ebintu bya gundi engeri gye bawambamu gundi medulo wa Venezuela saamanya ngeri gye bamwambamu namanya bumanya nga bamuwambi kati ya intelligence ya America they started with intelligence osobola okuba n'abantu awo akantu ne kakuba tevaawo ne bakubalira bali abajja ne bakubulira ne meters babuzaayo otegedde ne bagamba ovaawo intelligence wano Mossad ne CIA FBI tozanyanga nabo so Kyagulanyi kino without any fear of contradiction moves zonna b'Amerika yabazibala simwe bana Uganda mwe muli kawunga kammwe na bijanjalo oyo international akali goloza nti President Museveni tasobola kumanya Kyagulanyi waali baba yagadde ayagasobola weebuuzako ekibuuzo lwaki bamanyi balina kwa mzendoza bamanyi nga bamuleka bulesi bani President ngani Kyagulanyi bamwetaaga alangirire gavumenti ekisikirize kati nkubudde n'akabadi k'otomanyi gavumenti kyeyagala ku Kyagulanyi kulangirira kubanga Kyagulanyi bw'alangirira gavumenti ekisikirize n'alonda leader of opposition abamaze okwendoosinga President Museveni yawangula abakkiriza anti egamba so kati gavumenti emwetaaga nnyo ye Kyagulanyi abala bano abali b'enkwe kati naye baabala bw'anaakomawo bagamba nti nabagamba Kyagulanyi akyali w'amaanyi goyinza okuba tokimanyi yes Kyagulanyi mulabe edduka Kyagulanyi nagamba nti asoma script ya President Museveni gyatambuliramu oyo Yoweri Kaguta Museveni ow'omunsiko lwakuba otanafuna mundu nengeri gy'abalamu empikize azibala nga Yoweri Kaguta Museveni dangerous, very dangerous man Kyagulanyi oyogola kyovola baboola abantu baali bakutte simanyi baali bakutte towakananga President Museveni yali mu nsiko obukodyo bweyambisa n'okufunanga abantu bamuyambangako Kyagulanyi bwakozesa okategedde so kati President Museveni si musiru abala naye n'amanya obubi obuva n'obulungi obuva President Museveni ne gavumenti ye gyakulembera eyagala Kyagulanyi adde alangirire leader of opposition abazungu bagambe nti yes kituufu wawangula oyo Bannayuganda ekintu tubakimanyi omanyi Bannayuganda mulina obuzibu in fact party eno ojagireeta olulala Bannayuganda kyemutamanyi kiri bwe kiti nti abafuga bazungu temunakitegeera ekirala okukkiriza nti President Museveni yawangula akalulu gavumenti ya Kyagulanyi erina okulondebwa. So you endorse what the white man is waiting for.
is Kyagulanyi Center to endorse President Museveni. Kyagulanyi's endorsement. Not good byabakama. Byabakama ogwe gwaggwa kati twageze ku international level. Kati gwe wasomera miti toja bitegeera. Bw'obanga alyanga bintu byabaddiikuula tobitegeera. Buno bu analyst bwamwe bwonna tebujja bitegeera. Bwe byesonyiwe. Eggwanga okutegeera president nga Kyagulanyi alawuze government ekisiikirize. Leader of opposition. Yes. Kyagulanyi bamwetaaga alangirire government ekisiikirize. Kati nkubudde n'akabadi k'otomanyi. Government kyeyagala ku Kyagulanyi. Kulangirira. Kubanga Kyagulanyi bw'alangirira government ekisiikirize. N'alonda leader of opposition. Abamaze okwendoosinga. President Museveni yawangula. Abakkiriza. Anti egamba. So kati government emwetaaga nnyo. Kyagulanyi mu ggwanga muno mwali taliimu. Kyagulanyi mu ggwanga si kyamanyi. Nange dyazigwa. Nkebedde satellite yange zonna. Kyagulanyi simulaba. Ayinza okuba mwali ayinza okuba taliimu. Satellite yange ya Uganda siraba Kyagulanyi. Kyagulanyi nawe tokyamanyi. Nkugambye nakubidde bakigatto. Neyampa amawulire agasooka nti yafuluma mwati nadda. Namukubidde nga takwata. Nesimu zaava kuba bamukwata simanyi. So tomanyi oba mwali oba taliimu. Nkugambye. Omwana oyo aliwa? Kyagulanyi ali mu Uganda. Ogambye tomanyi. Anti simanyi waali nali mu Uganda. Kati government ya President Museveni esobola okulemerwa okumanya Kyagulanyi wali. If is protected by Americans. Etya. Ati balina teknologiya. Nga bagamba nti teri asinga musajja oyo intelligence. Ani? Ono owaffe wano. Musajja ki? Kaguta Yoweri Museveni. Mbu yakyasinza okuba ne intelligence. Kanso. Tesinga America. Mu ggwanga lye. Tesinga America. Kyogamba Kyagulanyi asobola okujja n'abeera ne jjinja abanajjinja ne batamanya nti ali awo. Ne baba waali. Ne ku minisitule yayitako okwo ne bamuwa intelligence gyawovaawo kati. Neera mubaamu ababiri abasatu abamu kuba Kyagulanyi amanyikiddwa ensi yonna. Gwawulirako ebintu bya gundi. Engeri bawambamu gundi. Medulo. Wa Venezuela. Saamanya ngeri gye bamwambamu n'amanya bumanya nga bamuwambi. Kati intelligence ya America. They started with intelligence. Osobola okuba n'abantu awo akantu kakuba vaawo. Ne bakubalira bali abajja. Ne bakubulira ne meters ze babuzaayo. Otegedde? Ne bagamba ovaawo. Intelligence. Wano Mozart. Ne CIA. FBI. Tozanyanga nabo. So Kyagulanyi. Kino without any fear of contradiction. Moves zonna. B'Amerika yabazibala. Si mwe bana Uganda. Mwe muli kawunga kammwe na bijanjaalo. Oyo international. Akali goloza nti President Museveni tasobola kumanya Kyagulanyi waali baba yagadde. Ayasobola. Weebuuzako ekibuuzo lwaki bamanyi. Balina kwa mzendoza bamanyi nga bamuleka bulesi. Bani. President bamuleka ngani. Kyagulanyi bamwetaaga alangirire government ekisiikirize. Kati nkubudde n'akabadi k'otomanyi. Government kyeyagala ku Kyagulanyi. Kulangirira. Kubanga Kyagulanyi bw'alangirira government ekisiikirize. N'alonda leader of opposition. Abamaze okwendoosinga. President Museveni yawangula. Abakkiriza. Anti egamba. So kati government emwetaaga nnyo. Ye Kyagulanyi abala bano. Abali b'enkwe. Kati naye baabala. Bw'anaakomawo bagamba nti nabagamba. Kyagulanyi akyali w'amaanyi. Goyinza okuba tokimanyi. Yes! Kyagulanyi mulabe edduka. Kyagulanyi n'agamba nti asoma script ya President Museveni gy'atambuliramu. Oyo Yoweri Kaguta Museveni ow'omu nsiko. Lwakuba otanafuna mundu. N'engeri gy'abalamu empikize azibala nga Yoweri Kaguta Museveni. Dangerous, very dangerous man. Kyagulanyi oyogola. Kyova olaba bw'olaba abantu baali bakutte, simanyi baali bakutte. Towakananga. President Museveni yali mu nsiko. Obukodyo bweyambisa n'okufunanga abantu bamuyambangako. Kyagulanyi bw'akozesa. Okategedde? So kati President Museveni si musiru abala naye. N'amanya obubi obuva n'obulungi obuva. Kakikuddemu. President Museveni ne government ye gyakulembera. Eyagala Kyagulanyi adde. Alangirire. Leader of opposition.
abazungu bagambe nti yes kituufu wawangula. Oyo Bannayuganda kimwe tubakimanyi. Omanyi Bannayuganda mulina obuzibu. In fact party eno ojagire tulala. Bannayuganda kye mutamanyi kiri bwe kiti nti abafuga bazungu temunakitegeera. Ekirala okukkiriza nti President Museveni yawangula akalulu. Government ya Kyagulanyi erina okulondebwa. So you endorse what the white man is waiting for. Is Kyagulanyi Center to endorse President Museveni. Kyagulanyi's endorsement. Hey, not good byabakama. Byabakama ogwe gwaggwa kati wageze ku international level. Kati gwe wasomera miti toja bitegeera. Bw'obanga alyanga bintu byabaddiikuula tobitegeera. Buno bu analyst bwamwe mwonna tebujja bitegeera. Bwe byesonyiwe. Eggwanga okutegeera